the Prime Minister of Uganda. Ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokutaano, Pulezidenti Museveni yafulumya olukalala lw'abantu bagenda okukola nabo mu kisanja kino okuli omumyuka we, Ssaabaminisita, baminisita ko n'abawi b'amagezi. Wawa tugambire ko lukwirukanga. Rebina Nabbanja yali yakamala k'ekisanja kye eky'obwaminisita y'omu ku abo abafulumizibwa ku lukalala luno ng'addiziddwa ekifo kino. Kati ono bukyanga alondebwa era nakakasibwa Paalamenti ya Uganda n'okulayira n'alayira abadde nga taddangako kakumiro. Ono bassentebe b'amagombolola b'ekibiina ki NRM bamuyozayozezza n'ebirabo okuli ente, enkoko, emmere ko n'ebirala era ne basiima nnyo Pulezidenti w'eggwanga lino ate okuddamu okuteeka obwesige mu muntu waabwe. Ntongera kusiima kano okutabalukya kano okusima Pulezidenti habw'okuteekamu obwesigwa kandi akakugarurira entebe ya Prime Minister. Sagire mbalize nti in Uganda, I think you are the first very Prime Minister to be reappointed in this country, and we thank God for that. Inyenda kusiima Prime Minister weihanga bamuhaire ekifo ekyo akakikozesa n'obwegendereza n'obwesigwa kandi n'amaani maingi habw'okurora nti akaya ofisi omu Kampala yazireeta omu Kiyaalo abantu buli omu bamanya omugaso gwa Prime Minister. Bagamba nti Nabbanja okuva lyaweebwa bwa Ssaabaminisita bingi bikyuse ate era nga bo bannakakumiro abakoledde ebintu bingi. Kusiima Ruhanga yamuhaire ekisembo ky'obwomeezi ekyokuheereza yaheereza abantu baitu aba Uganda boona kurungi kukira muno itwa abakakumiro. Ssaabaminisita Rebina Nabbanja bano abasiimye wamu ne Pulezidenti Museveni olw'obwesigwa bwamutaddemu era n'abakakasa nga bw'atagenda kubaswaza. I want to thank the President for entrusting me once again with this office. I commit to perform even better than before because now I'm more experienced than when I started the other time. Bano bamusangidde abadde yeetegeka okwolekera olugendo lw'ekyankwanzi baminisita bonna gye bakuŋŋaanidde okwongera okwekuba mu ttooki ku butebe banaaweereza bannayuganda obulungi n'okulwanyisa enguzi. Amulundi guno Pulezidenti atugambire kisanja kino takwenda kuwulira buli bwanguzi. Takwenda kuwulira ekigambo ekyo. Mu vocabulary za Uganda akwenda tukiremu. Ekyakabiri takwenda kubyama. Bali ntagira tulo. Mbaire stede muze yakwenda abantu baitu baguda hale. Nabbanja mu buweereza bwe obw'ekisanja ekiwedde asanze okusoomozebwa okw'enjawulo kyokka tutegeezezza nti ku mulundi guno alabikanga woofiisi kati agimanye bulungi kale nga kijja kumubeerera kizibu okuddamu okukola ensobi era ng'agenda kubeera mwegendereza nnyo. Some mistakes happened the other time, but this time we are more grounded than ever before, and we promise Ugandans, including the President, that we are more committed than ever before. Nti alwanya entalo z'enguzi mu disitulikiti eno ng'akozesa bakkansalako n'abakulembeze aba wansi kale nga ne ku mulundi guno si wakuba mwagganya bantu bagala kukozesa lukujjukujju nga banyega bannakakumiro. We have even arrested some people here through the chairman and chairman LCC. There are some parish chiefs who have gone to prison because of corruption and bribery, and so we shall continue. The chairman will be our eyes at parish level because they are near the parishes like me. Ayagala disitulikiti y'e Kakumiro okubeera ekyokulabirako mu Uganda yonna mu kukuuma obuyonjo era bw'ati awaddeyo ka pikipiki akamanyiddwa nga tukutuku okuyola kasasiro mu ttawuni y'e Kakumiro. So tugenda kulora buli ttawuni neetunga akantu kano kagiyambe kasasiro. Ati Kakumiro awo abantu bonna bagambe kino obuyonjo batutandikira ano epikipiki eno ekampeebwa ekitongole ekyo Simba Sumo. Nabbanja era asimye Pulezidenti Museveni okuwa Fred Byamukama obwa Minisitule y'ebyentambula era n'ategeeza nga bwamulinamu obwesige nti agenda kukola bulungi nti era ebyentambula byakwongera okulongooka. Kusiima Pulezidenti habw'okuba omwana ogwo ninye namulezire. Omwana ogwo mu by'obwebembezi ninye namulezire. Omwana ogwo mwana wa Kaloli Kamanyire. Kaloli Kamanyire ninye nasokere mutwalo mu State House. Kandi n'ogwo omwana ninye nasokere mutwalo mu State House. Tujja kumulolerera olwa emirimu ye n'agikola kolo. Barbara Nalweiso agafeeyo ku Spark TV. Kasangwa anguzire.
ne yange era akagigula milioni 13.